Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Wana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kasitolengera ddabo chuwa ng'omanya tuli MPIGI ly'eddwaliro ku lwaliro erisinga mu MPIGI baliyita ddabo chuwa liyina ettendekero banampeza akalango naye kasitolengera ddabo chuwa omanya tuli MPIGI kakati watali kuwannaanya olaba nkeera mu nkuba eno njagala kulaga okuva MPIGI mu tawuni wano Kalagala kyekyo kigenda wali mu tawuni okuva MPIGI mu tawuni okutuuka estate weje tugenda okusabukulula twagala kulaba tutambulirawo distance kisibwe kiri dakiika mmeka kyensinga okwagala okulaba olunaku olwaliro naye nga nkwaniriza nkwebaza okuba nga otwegaseko olwaliro tubadde tusiriikiriza mu lwa nsonga amazima amatuufu era abamu ku bantu abatasobola kugula ttaka ku estate zaffe ziri ezasooka tugenda funa okusoomoozebwa n'abo abaaligula ne balitunda oyinza obutaddamu kulifuna erigwa mu bbeeyi eyo gye twagulirangako naye nga twafunyeewo amasavu era gano si masavu ngayita mathavu si bwe kiri amathavu tuli ku Masaka Road tugenda wano Mpambire abantu bangi bwe bawulira MPIGI abamu abatamanyiyo babatamanyi Masaka Road n'abamu abamanyi Masaka Road balowooza MPIGI wala MPIGI kyalina ekyenjawulo nti munene kaakati n'omuntu w'ekayabwe naye aba w'MPIGI n'omuntu w'ebuwama aba w'MPIGI n'ow'ekammengo aba w'MPIGI naye ffe MPIGI gwe twogerako twogera MPIGI Town Council abasinga bagamba nti saagala kusukka Katende omuntu asuze ekatende n'asuze MPIGI tebalina njawulo kubanga okuva ekatende okutuuka MPIGI ekinene dakiika 5 oli bwagamba nti ndi Katende ng'oli MPIGI n'agamba nindira akawuto muga nti ng'okyali wala abakusaba eddakiika mmeka eddakiika 5 okutuukako kakati omuntu w'ekatende n'ow'MPIGI enjawulo ntono bwe tuba nga twogera ku MPIGI owa MPIGI Town Council oli ajja kugamba MPIGI munene era ye district bw'ogigeraageranya ne Wakiso ezisinga obunene kubanga MPIGI agenda paka n'akoona ku Mulwera MPIGI yayawukana ne Buddu eri Mulwera naye nze MPIGI gwe twogerako yono okuva e Kampala paka MPIGI gwe baleetira 3,500 14 ku lwaleero mugamba tetuutere kutuuka mubadde mulowooza tugenda wala nabagambye gano si masavu gano masavu awo ku era bw'oba olagirira omuntu abamu ku bagenda okwefunira ku estate eno omugamba nti otuuse ku Starbex Empambire nti bagambe bakugiremu awo tambuza bigere Starbex eyo ogiraba wenyini wetuwetira taata wange ettaka weriri manji wa Mpambire tawuni bangi baludde nga baŋŋamba mwami Lugonvu njagala ettaka nga nsobola okusaawa obuzigo bwange njagala ettaka nga nsobola okusaawa amaka gange buli kye weetaaga naye waliwo akalipa akakirimu tugenda kuba na 5 ku 10 naye 5 ku 10 wano wetuwetera enkuba nti etonnya ono tuli mu Mpambire tawuni 5 ku 10 gwe twogerako ekyenjawulo ekimulimu nti ngenda kuwa ettaka nkuweereko ne Kalitunsi wangi ngenda kuwa ettaka nga mulimu ne Kalitunsi kubanga bawala bange bangi mbawa ettaka ne mbasendera ne bamala ebbanga lya myaka 2-3 bambi nga banoonya za kuzimba aye ne basanga nga waazika ettaka lye ng'alina naye nga tewali kirimu kati ku luno nagambye nti ekibira kyange ekya Kalitunsi buli atwala 5 ku 10 n'emiti gyonna egirimu onaatuuka okugenda okuzimba ng'emiti egisereka n'egisiba akabanyi togenda ate kugula migule
ate si Kalitunsi obutunsi mulimu Kalitunsi wa South Africa waliwo gwenda byagamba nti tuukawo tulabe windaga windaga olengera silent lodge mpambire silent lodge mu bulamu bw'ensi eno ne mu covid obwenzi bwasigala butambula ogirabye amasannyalaze ku ground weegali tewali nti oba muti gumu miti ebiri nedda amasannyalaze gali mu ttaka mwennyini amazzi ku ground weegali neighborhood maridadi okuva wali ku Collins tutuuse kakati singa ebadde taxi twandiga nti abali emabega muziweereze abali emabega muziweereze kubanga nze ndaba nga tukoze eki nga tutuuse wa wali we tulaga ate ettaka lyaffe litandika na kkubo ekkubo liraba ettaka litandika na kkubo amasannyalaze weegali amazzi mu kitundu mwegali abantu bazimbye amayumba bangi babadde baganjagala nga kumpi n'akatawuni ngaaliwo akatawuni akali okumpi maaso wali waliwo tawuni ensajja n'ebyaddala era ndowooza muganda waffe asobola ogitusikira owa drone webali nnyo webalire ddala waliwo tawuni ensajja sibanga ate mbayisirizaawo manyi nange empuguka mbalimba njagala tusooke tugirabe ku side wali cheya mpe ebyange embirye mpa olukumi ndulye obulamu bagambye batya naye nyinamu akantu wano kankuwe kyayi wakiri bali batya abantu baffe kyeya nange mwende tuwuliziganye kale kyeya oyo nekyeya maani wamwe oyo mukwano gwange oyo yaŋŋanze lugonvu kasitondeetera abatuuze mu kitundu kyange oba omaze amasannyalaze ogalaba ayayaya nkubombodde sorry kakati mugamba tetutuuse ate weewa Kalitunsi wuuno Kalitunsi wuuno mpaakingewa sooka olengere Kalitunsi tugenda mutambula yenna si bwe kiri tugenda mutambula nabagambye ku luno gano mathavu si savu wabula thavu kakati nagambye nti gano mathavu olaba omanyi kati neno tekiniki togenda nga gula ttaka ng'akulambuza ettaka tasobola ddi kuyingizaamu okitegedde oba nga tasobola ddi kuyingizaamu kakati oluvaano yambuka eri waggulu nomuga tugendeyo nti anti ensiko manya sirirye sirirye naye lwaki nagambye nti Kalitunsi ono sigenda mujjamu wano olaba sayidi wano wetugenda okubateera ekkubo twalipimye tugenda kwambuka nga livaawo wansi okiraba nga livaawo wansi nerijja nga lyambuka ku lubuubuuto wano wonna kati njagalo gye tutambule ffenna ewantu wano nakirowoozezaamu nembuuza lwaki Kalitunsi ono nga bw'omulaba lwaki mujjamu ate mmala okumujjamu ate nteerewo abantu bange ate wazike nga South Africa nga bw'omulaba bamanyi South Africa mumanyi omuti gwa South Africa nga gukuze gwa 5,000 ku 3,000 ndowooza olaba obuzito bwe kaakati ettaka lyeryo litandikira ku kkubo kyekiri kye ŋŋambye nti buli muntu gwenguza nyina okumuwa okumakinga sure nti atudde ku kyapa poloti zino FUUTI 5 ku 100 ne Kalitunsi Wamwo nkuguza nga nkugulizaamu ne Kalitunsi za bukadde 15
waliwo abaana bange bannyinaze ne baganda bange abagamba ekituufu mwami Lugonvu tukiwulidde naye tetusobola kuziweza. Njagala buli ali wano ng'atudde ku kyapa naye ekyenjawulo bw'oba ngoga nti nnyinza obutaziweza bulungi kyensobola okukolera bwe muba nti muvuddeyo okwegatta naga nti nze mwami Lugonvu funa gwongatta naye tutule ku poloti emu nze sikiinaako buzibu mumanye nti mujja kukola ki mujja kugigabana naye ng'erina ekyapa kubanga wano njagala ng'akantuko kalina ekyapa okiraba wakiri kinaasigala mu woofiisi yange oba ne muga nti ffe twetegedde kituwe tukituuze mu mannya gaffe kituwe tukituuze mu ki mu mannya gaffe ekibira kye kino saagala okoowe jangu eno jangu olabe eno nga sikyakulengera naye kati kino ate njagala nkigambe n'abantu abali eyo ekituufu obulamu obulungi obukyusa obulamu era obuteekateeka enkyayo bwe buno si bwe buli obwa woofiisi obw'okutula mu studio obulamu obuteekateeka enkyayo bwe buno gambuutusi linnya mu ttaka lwakuna keera ku makya nga togenze mu woofiisi ng'ogenze mu nnimiro bwe bulamu obutuufu. Essimu zange ekituufu njagala ssente tulina olwokuna tulina olwokutaano n'olwomukaaga kati njagala ojje nkulage ba neighbors oyinza oga nti ate mwami Lugonvu gy'otwambusizza waggulu jangu nkulage ba neighbor. Ono Kalitunsi yasigalawo kuuma kifo era saagala naawe aguze bw'oba tunatuuka kuzimba ate omukole ki omugyewo kubanga oterekamu ssente zo amayumba ogalaba ate wonna wano wonna wumemeyiko kiki nze eno gye nakyasinza okwagala mu zonna eno yo eno yo ya FUUTI 5 ku 10 n'ekyapa ya bukadde 15 ne Kalitunsi Wamwo nti tupima 5 ku 10 weeweredde byonna ebirimu biki bibyo oba mulimu emiti 2 gijjo oba n'okulimiramu naabanga akula naye nga nawe wansi otaddemu ebibyo ate Kalitunsi ono osobola omulaba kyekino ekika ekituufu oyo 5 ku 10 ne Kalitunsi Wamwo gwe bw'otuuka okugamba nti ogenda kuzimba ng'ojjamu Kalitunsi ng'ate omukozesa ne mu kuzimba okimanyi nti abasajja balinayo zeekalina jangu nkulage jangu nkulage nkuyiseewa kankuyise wano amayumba gaago abantu bagazimbye eno ye estate nga buli wootunula olina ba neighbors twazikubye zikiika bwe ziti era olwaliro omwana aleeta buyinja ne Saveya Yusufu okubusa kati ekkubo liyita kuli lyonna eribaleeta liri eri balina ka street kawe bonna batunudde kuli bwe bati kwe babembedde kati eno bakubayo mugongo Kalitunsi omulaba bampe essanyu era nagambye ng'omwaka tugumalako ngenda kukolayo program kubanga bwe twatandika omwaka guno twasumulula essaala twali ffenna ne tugaa nti Mukama atukolera ekyamagero ekirulemye emyaka 30 myaka 40 naye tukikole mu mwaka gumu. Abantu bangi abaali mu amayumba myaka 3 myaka 4 bagazimbye tugenda kukola program nga yakuwa bujulizi oweereza achievements zo b'amayumba ba poloti mu bifaananyi n'ebigambo byo eyo tugenda gikola oba yenaabe yanga 3 mu lumu abagamba nti okugoberera Lugonvu Show kwe kukyusiza obulamu bwabwe
kwe kuba wadde oba poloti gyafunye oba ennyumba gyafunye ajja tuweereza ebifaananyi otuweereko nti nze gundi ne gundi bino byali byagala naye mwaka guno kino mwenkikoledde kino mwenkikoledde kino mwenkikoledde ate bangi nze buli lunaku okimanyi nti nfuna abantu nga babiri abagamba nti mwami Lugonvu nagimaze kitegeeza batandikirewo batandike tusobola otuuka wali nga showuli omwe alabe ku munne ne bwe naaba ya ssaawa bbiri kino naawe atannakibeera kijja kuzzaamu amaanyi tugenda bawa enamba basindika vidiyo nja bbawa naye nga kati eri wansi yonna tuvuddeyo omuntu yandigaye nti ate kati waggulu gye batwala si gye njagala kati ate raba ekiri waggulu kati ate raba ekiri waggulu amayumba gaago nagambye kalina gagali okiraba kakati ate njagala kati ate raba olusuku laba olusuku luulwo nina n'emirongooti waggulu anti lusozi kati ago gonna mayumba ono omulaba kye yakoze okiraba ndowooza ebigambo byange kati biwooma kati ate waliwo olaba ennyumba eyo ate era waliwo kuba erituzzayo eri ku main gye tulese emmotoka lyerireeta abo okirabye lyerireeta abo njagala olengere abantu kye beekoze eno okirabye nkuzeeyo wansi nga butunyumyamu essimu yange kuba eri ku screen 753 98 56 3753 98 56 39 ebbeeyi nga bwe mbagambye wa bukadde 15 Kalitunsi Wamwo ono nga bw'omulaba siina kyenzigyamu bwe baali banguza ettaka lino Kalitunsi namusangamu omukyala ng'ayagala kumuggyamu eyanguza ne mugamba naye nkwongeddeyo ssente mmeka Kalitunsi wange omundekeremu muwe abaana bange kubanga nga bw'amuggyamu nenga nti mumpeeremu kati ali nenga nti nze gwenguliddemu ate mumuggyemu anyirira South Africa kati ku ssente ezo z'oba oguze kwe kubeera ne Kalitunsi wo ebikola ebikwatidde mu poloti yo byonna biba biki toliddamu kusanga Lugonvu nti nze kuggyamu Kalitunsi wange nze obwo obukopi sibulina ku bukadde 15 ofunirako ekyapa FUUTI 5 ku 100 waliwo abagambye beegambye nti mwami Lugonvu ekituufu ffe tutaase tetuziweza naye wantu twagaddewo kitegeeza nti ngenda bakwasa ekyapa nga muli bameka babiri bwe mubagamba nti nfuna gwongatta naye otuweemu funa gwongatta naye otuweemu nja kikola era bwe munajja ngambaga nti gwe ne gundi nti naawe gundi nti jangu nkulaga eyammwe eno gye mwagula nga mulina ekyapa kyammwe era kwe mutudde situndabye bibanja era abantu abagamba nti mwami Lugonvu njagala mba na ttaka lya byapa oba okitegeera kati ababaga nti ffe tuyiyize funa gwongatta naye kubanga nabo bambi mwebali funa gwongatta naye tubenga abooluganda tugulire wamu awo kibeera kitegeeza obukadde 7 n'emitwalo ameka 5 obukadde 7 n'emitwalo 5 gwagamba nti njagala yonna 5 ku 100 bukadde 15 n'ebyamu nammwe bengase era sobolaga nti wadde nabagase kakati ate Kalitunsi wange kamumukole ki kamutwale nedda waliwo ate abagenda ogwa wali kubanga ettaka lino liyingirako wali mu lusuku oyo naye ajja kuba munnamukisa anaaba afunye olusuku ye anaalya ttooke anaalya ttooke lutono omu yayinza oddufuna omu yayinza oddufuna naye olaba Kalitunsi ono kati mpozi ng'olina kyombuuza ku kkubo kyekiri kyenage nti tubangako na puloti eri kumpi na kkubo ng'eno nga zino okuva ku Kolansi okutuuka wano ddakiika 2 okuva empigi mu tawuni okutuuka wano tambuliddewo eddakiika zibadde 5 okuva mu tawuni empigi ettaka litandika na kkubo ne lyambuka
kyokka ate gye likoma okwambuka ate ne zaabu gyakoma okweyongera. Waliwo abaagala okumpi n'ekkubo. Amasannyalaze weegali, amazzi weegali. Siina ky'oŋŋamba nti kino buli ky'oyagala okukolerawo. Kati guno guli mu gundi mu ttaka mwennyini ogulaba, guli ne mita yaako. Guli mu ttaka mwennyini ogwo ne mita yaagwo. Kati ate omwana agenda tukola bulungi atuweereza akabuga kali, akatawuni akali okumpi wali, atuvugire n'okuva Empambire. Kubanga ettaka lino liri mu makkati ga tawuni bbiri, tawuni y'Empambire ne tawuni y'e Nakigudde. Abantu bangi abamanyi Empigi mumanyi Empigi kye ki, era abantu abasinga abagamba nti saagala n'ebijanjaalo obisaamu. Abantu abasinga abagamba nti saagala kutuuka Mpigi kubanga tebamanyi Empigi. Okimanyi nti ne Katende Empigi? Mpigi ayawukana na Maya. Abagamba saagala kutuuka Mpigi ne Nakirebe Empigi. Kyokka ate ekyenjawulo, Katende ali mu Kiringente, Mpambire ali mu Town Council. Kati salawo. Ogenda na Kiringente oba Town Council. Kitegeeza nti bwe bikyuka neefuuka municipal era naawe bakukyusiza mu municipal. Bakukyusiza mu ki? Mu municipal. 753 98 56 39 0753 98 56 39. Vidiyo eno tugitadde bukyali tusobole okufuna abantu bw'oba ng'osobola okukuba olwayo n'okimala leero ng'olina omuntu waliwo abaga nti mwami Lugonvu siinawo muntu oba abantu bange bajja kkeerewa nze nzigiraako eyange ssente zino sikiinaako buzibu kubanga era bangi abakoze ki bangi abakikoze. Osobola okuŋŋamba nti mwami Lugonvu mpa documents oba mbuulira bwe nkuweereza ssente zange puloti yange oginzigireko kubanga zo abazimanyi muzimanyi nga bwe ngitadde ebisigadde tubirinde Mukama y'anaatulungamya. Era nabo sibabaako na buzibu mbaga nti kale kabajje kati kwe kusoomozebwa okuliwo. Era bw'oba ng'olimu abo abagenda okusindika ban'osindika omunaga nti sisiimyewo mubuuze nti zo ssente zange ozirina kubanga yandibanga ekitamusiimisiza yazirya. Olaba akakeeka kati okulima babadde bakyakomyawo ababadde balimamu. Taba na pressure ya kulima. Awo we tuli ate kifaananyize tunuulira kifo oba nkoze ensobi mubagiremu bani abagamba nti mugyemu naye era bye bino ebintu byange nze woofiisi wadde abantu abasinga mwe bandabira naye ate njibaamu kitono nze eno gye mmanyi zaabu. Ogirabye abazimba bazimba n'abazimba edda bazimba dda okirabye. Waliwo abaagala ewanene naga nti nze mwami Lugonvu nzigiraako poloti zange 4 era nakyo sikibaako na buzibu. Ojja kutandika okuyingira emize gyange. Eno ye wali amakulu taata si woofiisi ziri ezirimu esi. Tewali asula mu woofiisi. Ekyo bw'okimanyi okitegeera. Abatuuze baabo baaka n'okwaka. Mita yokka ng'ogenda mu bafokasi bakuzimbira nga kiwedde. Essimu yeeyo gy'olaba ku screen 0753 98 56 39. Ku ttaka lino sirina kyenzigyamu ne Kalitunsi. We tugenda okujja weewo wokka ekkubo werikola ki? Weriyita we tugenda okusaawa wokka Kalitunsi naye ng'ewasigadde buli poloti yo etambula n'ebirimu.
okiraba naye ow'ekitooka ali omu bwe ndaba katukomyewo ku kkubo tukomyewo ku kkubo tukomyewo ku ki ku kkubo kati wa wano ekkubo liiri ate si bwe buno obukubo buwagulizaawo kubanga ennyumba z'amaduuka ozirabye eno yonna waliyo ennyumba in fact tuli mu tawuni kyenja okugamba ku Starbex otambuza bigere okuva ku Starbex oba okuva ku Collins otambuzaawo bigere okiraba abatuuze baabo nnyumba z'abapangisa ozirabye eno yonna waliyo z'abapangisa badde ngamba njuki waliwo kyombuuza kaninde essimu zammwe bw'obanga oli mu bwetaafu oyinza okuŋŋamba nti mwami Lugonvu ekituufu siinawo muntu wange agenda kwanguwa naye nzigiraako kansasule ssente zange siri abankozesezzaako bajja kumpeera obujulizi abankozesezzaako fuuti 5 ku 100 nga bw'ogirabye kitegeeza ejja kuva ku lyekoone kuno ekkubo lye lijawula lyokka ya bukadde 15 mbagambye nti waliwo abagamba nti ffe twandyagadde otugatte kubanga tetujja kusobola kugula omu okiraba kati wano we tugenda okuyita wano waliwo tawuni awo mu maaso we tugenda okuyita amasannyalaze gaagano woolabira amasannyalaze ebeera mita yiino si nti mapya already gaatuuka dda ate kyekyo ndowooza kambaagalize buwanguzi n'omwezi guno tubeere nga tugumalako nga waliwo atuuse ku buwanguzi si kyekyo mubeere bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu